po jako akawuwo. But you find everybody now doing what? Making the enduru. Newankubadde nga waliwo akalembereza mu bitundu by'e Buddu abadde obunkenke ku butemu bw'ebijambiya gye buvuddeko abaayo n'okutuusa kati amatu gakyabasula bweru okwewa obukuumi ko n'okwekolamu omulimu okulaba butya bubasobola okukuumamu obulamu. Ebyalo nga bwe muli akati eno tuli bbali tewali musirikale ayitayo naye nga ffe kye tusinga okwagala abasirikale baba banatukuuma bajje tutambule nabo nga balina n'emmundu naye kati bannaye ffe tutambuza miggo betukuuma situbategeera situmanyi maanyi ge balina. Tusaba bongeremu ebikwekweto eby'amaanyi kubanga bano abantu betuyiga situbamanyi kiki balina situtegeera kiki baagala. Mu mbeera eno yemu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti waliwo n'abakulembeze abamu mu bitundu bino abavaayo nga baagala okwenyigira mu kaweefwe ow'okukuuma abantu baabwe nga babakwasa amajambiya obusaale ebisoko n'ebirala basobole okwerinda abatemu b'ebijambiya. Bagamba nti omulimu guno si gwabwe wabula gw'ababyakwerinda. Abakulembeze bamu ab'omu byalo abaali bavaayo abaali bagezaako okuvaayo ne balaga nti baagala eryanyi erisukkiridde era babakwasa amajambiya amafumu obusaale biso basobole okwetaasa. Ekikolwa kino kisobole okuviirako ate ebikola ebirala eby'obukambwe mu kitundu. Enanga banaabagumiza era n'abakakasa babe bagumu ensonga zino bazirekera ab'ebyokwerinda babeere bakakkamu nga poliisi n'amagye tebannalemererwa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ku nsonga eno. So twagala okubagumya nti balina okusigala nga bakakkamu kwasa ekiro kikyannalemererwa. Kino ekyokutebeekeza embeera kyavudde ku maanyi ge twayongeddemu era twagala okugumya abo bonna abaafiirwako abaabwe n'abo abaakosebwa oba abaafiirwa ebintu byabwe mu bikolwa bino eby'ekijambiya n'omukululo gw'ettemu nti tugenda kulaba nti abo bonna abali emabega w'ebikolwa bino bavunaanibwa mu mateeka. Enanga era tukakasizza nti obukuumi mu bitundu by'e Masaka n'eggwanga lyonna bugenda mu maaso era nga weebuli okulaba nga tewabaawo ttemu lyonna era nga kati agamba nti ziweze ennaku 10 nga tewannabaawo obutemu bwa bijambiya mu bitundu ebyo. Mu bitundu by'e Lwengo ne Masaka mujjukira bulungi nnyo nti ekikolwa eky'obulumbaganye ekisibuka ku bw'ebijambiya kyasemba kukolebwa mu ngeri ey'okugezesa ku mukyala gwe bayita Nakyanzi Maria Yosefu w'emyaka 61 eyalumbibwa omuvubuka eyagezaako okumutematema naye kyamukisa mulungi nti basobola okumudduukirira bamutwala Masaka mu ddwaliro ono teyasobola kufa. Tuwezezza ennaku eziwerera ddala 10 nga tetunnafunayo musango mupya ogw'ekijambiya mu bitundu bino eby'e Masaka ne Lwengo. Weewaawo n'ebibaluwabaluwa bino bikiro bitwala omunaku mu kitundu ekyo tubadde tetunnaddamu kubifuna. Ono ayogedde ne ku bantu ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde abaatwalibwa mu kkooti ku ttemu lino ery'ebujambiya e Masaka ssaako n'abalala bonna abaakwatiddwa nga bwagenda maaso n'okulambulula. Bwe twogerera ku Lwokutaano olwo luwedde abantu abalala bana abaatwalibwa mu kkooti omuli Kabuye Faizo myaka 27, Tamale Frank myaka 32, Musumba Bernard 22 ne Kirenda Badru 47. Bano nga baali balina akakwate ku mwami Kayemba eyattibwa era mu kugazi okunoonyereza tulina abantu abalala bana abagombwamu obwala okuva mu bitundu eby'e Kampala era bano twasobodde okubatwala e Masaka nga okusinziira ku bujulizi balina akakwate amannya tujja gabawa zirugenda mu maaso. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nga abakuumaddembe tweyongera okulaba nga tusimba amakanda mu districts zino ez'e Masaka ne Lwengo